tawoza abakyala bonna abantu abatera kubanga mu Kyagulanyi si abalisi waliwo n'abavuka bakola road block ne bajja ku bantu sente waliwo wano P Emmanuel agambye kiyisemu power siye batuma niyo yes ete kukuba siye batuma sikakasa mabika jja tuga kuba yali mulirana nnyo wa people power niwe banga siye batuma oluse embeera bwe baba mu mikono abantu batandika okukola ebintu batandika okukola nga bwe baagala so police to volunteer egezaako kyonna ekisoboka kuba nti embeera naawe ateesetesa obanga gwe ateesetesa omukolo gwo tekuva mu mikono gyo nja okusembayo n'ensonga bbiri zokka ti eddembe ly'obuntu kye bayita human rights likoma ddi okuba eddembe ly'omuntu likoma okuba eddembe ly'obuntu nga linyigiriza abalala bwubanga gwe eddembe ly'omwami w'omushana olitwala nga kkulu nnyo ne bayitandika okunyigiriza kiwanda ate otandika okubeera nti onyigiriza eddembe lyantu so gavumenti ekola kyonna ekisoboka okunyirira nti mwami w'omushana mugundi ey'okunyumirwa eddembe lyo ate tekinyigiriza kiwanda kuba mundu ffe eddembe lyaffe okwekalakaasa okwokya epya naye mu ebipiira ebyoteeka mu luguudo olina omukyala gwe batwala okuzaala ambulance wetajja kusobola kuyita olwo twogera abantu abafudde mu baana bekwekeza abamasasi naye ate abafudde obulwadde abafudde eitha nga tebasobodde kutuuka mu malwaliro bangi nnyo mu kaseera kano so basebo ne bannyabo nja okusembayo n'ensonga ey'12 ng'ebagamba nti tulina obuvunaanyizibwa ffenna nga bannayuganda abakala ez'enjawulo basebo ne bannyabo kuba ntumanya nti eggwanga lino lyaffe east or west home is the best ate obutabanko buno bonna nga butuuse tebusosola mu kala gwenzo gamba kabigire kalo mukyalo oli bamugyeko blouse owenaremu yabadde ku kkubo yabadde bati naye ate ebirabi batuuse ku bantu abalala bangi waliyo maama w'omu wa people power jjo teyasobodde kutuuka mu ddwaliro yafiiridde ku luguudo yasobodde abo bonna tetutegedde nga byababaddeko kuba olw'ensonga nti olabulabigana amasasi agabaddewo naye tetetayo embeera efaanana bwetu basebo ne bannyabo eggwanga lyaffe tubeetera ekizibu nalabako muganda wange mwami Bobi Wine ng'agamba nti ayagala eggwanga lino libe nga Libya ayagala eggwanga lino libe nga Iraq bwe yali aga naye njagala nkubuulye muganda waffe n'abalala bamukkiririzaamu nti olwaleero Libya weeri eri mu kwejjusa lwaki bakola ebyo bakola nandisabye n'obuwombe ffenna okumanya nti eggwanga lino lyaffe ffenna tukole nga bye tukola tumanya nti whatever the case tulina obulamu even after 2021 ye Honorable Godfrey Kiwanda Suubi Minister mubezi wa byabulambuzi abaawomeme bagamba nti weewala okuyungibwa ku masanyalaze mu ngeri etali mu mateeka kubanga kino kiyinza okuviirako okusimbibwa mu mbuga z'amateeka sinakindi okufa gwe kenyini oba okuviirako okufa kw'abantu abalala bakuliraanye okwewala obubenje obuva ku masanyalaze kubira abaawomeme ku ssimu zino ziri toll free za bwereere 0800 285 285 0800 285 oba 0800 385 0800 bagamba loopo yo yenna eyenyigira mu kibba masanyalaze ng'odownloadinga app ogiwanula ogiteeke ku simu yo bagiyita mu Bumeme mobile app Bumeme powering Uganda sijja kubandaazayo nga sinabagenda wa Honorable Charles Romshana kansoke nzijewo ddala ensimbi zino oluvannyuma nkomewo mukuwe tugende mu maaso tunulidde obunkenke obuli mu campaign wamu wakati mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 tovaawo